So kati tukole tutya nnaku zino Airbnb zifuza Airbnb. Otegera otyo omuntu omutuufu ennaku musajja omutuufu oba just ogwayo bugwe. In my head I feel like buli omu muwa obudde. Oh, you try. Naddala nga zene sente. Yes. Tekayo omwoyo olabe. Red card or red flag aziraawo. Red flag azisobola otandikira on the first day. So olabe simye musajja ngevuga buganoga abanna. Ye gwa abajja kesi z'abafu nga bakubira ku mukumu kyo kikyo. Bagano kwa musajja kasawera out naye nakola bate simu wansi. Bagiteeka mu kanyonyi flight mode. Flight mode. Mnobera naye ate na waliwo na bobera naye nga tewali amukubira yadde ng'omanya. Bame olugero mchala nduseni. Very decent. Very. Ennaku zino wandabyeko nga nyambala ku bigoye bwebityo. Ngenda nti kutola shahada. Singapore mazo basembayo twali wali. Muti abagenda kutola shahada. Nompanga. Anti omwami Lugave yesema kula Musa. Mulamu wange hajja kati tulina okumachinga. Kati ninya kire mugenda okuntumerya ekisira mugende nalyo nga ndimanyiri enjo. Ninya kyeri nsana. Ndikusaana. Oba aba comment section bamperi nyeri nsana eri aba ekisira. Temumpa agedda eri zaituni siryagala. Muweri nye eri Omusilamu lyagenda okukozesa. Nigino ngali up ngali pretty. Okay, so kiri abawala ba mabala temulimpa. Ate ebimpi. Tugenda lekerawo. Sijja kibasubiza mpola mpola tujja kutabula tabulamu. Mpola it's a gradual thing. Kubanga kati mweno week nazambaddemu emirundi ebiri naye katanfe. Kati nakendeza munja kwambala yo lumu mu week. Ngowulira siye gwe bugumu. Nabadde nduwanika bwanise salongo wakola Japan nambuza Shuga kyemugamba olugoye lunegeza mu lugoye lunzita. Neko batadde mbaika. Bateka mbaika. Okay kale. Ugwaseme wano jali bidala. Kyenakozeko ekyamanyi ennyo kwambala nika. G-string. Okay, perfect. Twebale kwambala nika tuyanza Shuga. Banaffe abagoberera Beaver Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Hamokasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gana gayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jjangu ku Beaver Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tulina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor. Nze Dr. Senjobe. Banange, how are you? Welcome to Love Life with Doreen Nasasira. Komeza o Black Sugar. Wunya bulungi. Ngena kidamu kaoba kajja Dubai 25. Ha. Ba. Satan so gire emimwa. By the way yabambya. Ate na Paxo olaba let me tell you. Paxi emabega inako obuzibu ne Paxo inokumpa ekitibwa kubanga kati nze ni mukyala wo. Kati ndi mucha nedda oyine jawakanya okyusa face nga nebintu byange byenjogera ndi mukyala wo gwoli bba wange. Stop doing those faces. Sizisimye mutyaba mukwano banda amanye no lekana Paxi erije balekana mutyaba kati amanya mwagagabanya mutyaba ye wabakasuku Paxi yo wafebe yazunguzungu tubabuza bulizaawo era olikola okungamba mutulinde tulize Paxi ngogamba yani Paxi yani kati ngamba bana Paxi ene tagomulabako ngamba na Paxi obuze Paxi yeraga Paxi agenda okujja Paxi mutyaba wawira ninya ngogamba Paxi ni mbera yalinya lya ddala Olimba. For real. For real. Mutyaba Paxi. Yes, kuliko Paxi. Nedala eri egundi. Bazadde balabika bagagga.
abazadde abanaku balowooza amannya nga Promise, Suubi, Betty, bannaayi nedda banalina mukwano wange bayita Betty tokikola nnyo. okay, Suubi, anti babeera bagamba mbu lyesuubi lyaffe alikula n'akola ssente. Promise, Luliboro. Kati Shuga, nakulabye ka video ng'okaaba. I still want to know about that girl. What really happened? Like people thought there's no way Shuga can cry. Bili wakabira ku show that was different kubanga oli kyakola kyali kibi. But wano ku live, mwali ku TikTok live, then someone na recording, right? Then ne balaba ng'okaaba. So ngagamba Shuga akaaba bakabira kibana. Ati bano babadde ki? Kati omwana yabaaki. Olaba Doreen Macha. Omala yali ku live bamwita Macha UG. Macha is a dancer. She has vixened for a very long time. Yali mu video. Wama tubale, wama tubale. Omwala yali very beautiful. Gwe basusa ku screening ayina empumi ng'asibye ka pencil. Yo Macha. Yes. She has featured in very, very many big songs. Abaddeko mu videos za Nina Rose. She has danced mu videos za Daddy Andre, Grenado Fish video nyingi sizimalayo. Okitegeera. So she's a dancer. Yes. Naye nze samumanya nga dancer. Nze namumanya tukyasoma ku YMCA. She yakola journalism and mass communication. Yes. Naye ndowooza passion ya talent. She was once Miss Uganda, not Miss Uganda, Miss YMCA. Yaliko Miss YMCA. Yes, ku YMCA. Comprehensive Institute. So, namumanya, I was a quarter ahead of her. Yasoma mu quarter yemu n'omuwala gwe nasoma naye mu secondary bamuyita Sandra Akera. Okay. Nasoma naye mu senior ku St. Kitts SS Bugolobi kati mbasanga ku campus nga ba mikwano nnyo. Kati that is how I become friends with Macha and then nze connecting na energy omanyi. Kasa mpuliranga omutima gwange kukusimye mbasiri kusiima. Ne bw'oliba ng'okoledde ki ekirungi mba nze neonnyomberako nga nali saakwagala mbasagala onnyombireko kiba kinnyiza lwaki onnyombirako iye wallahi mbasa kusima mbasikwagalira ddala. But I know what you're so saying. I'm an energy person. Totally pretender. Yes. Kati and she's the same. Kati otwava ku campus nagenda mu dance group yazina n'abawala bangi bemmanyi waliwo omuwala gwe bayita Fifi dancer, waliwo gwe bayita Hope dancer kati yadda mu marriage. Waliwo bana bali nga bazinira Lydia Jasmine, Charity bangi mbamanyi group y'abawala ba dance industry for some time. Yes. Kutegedde. So omuwala ono last year was it early this year? I think it's early this year. Early this year. Last year nedda omwana yamufiirwa last year. I think I remember that. Yafiirwa mutabani we. Yes, yafiirwa mutabani we. Ne balinkingako story Mbusimanga Nazala yassa omwana bikoze bitya because of the speech she gave and something like that. Kati nze by the way samuzikira nako. Naye namukubira I sent condolences nayogerako naye inze. Buchanga ntandika kutegeera sinaba kufiirwako muntu ali very close. Nafi mukama chankuumiddeawo. Nafiirwako jjajja wange era nesasobola muzika. I was in senior 2 and I got an attack. So when we bali bazika you weren't there. Yes, I was unconscious. Kubanga nze eka gwe abenganda bemmanyi mama wange. Simanyi nti muganda wa mama wange simanyi nti okitegeera nali manyi jjajja wange kubanga yajja kene Uganda. Okitegeera so ye muntu gwe ate naye sasobola muzika. So me I have sakanya kuteka medical life yange. Yeah, true. Yeah, but I have issues. Why? Yeah, true. I cannot contain a lot of pain. Chovola banfu banyola banganje wala. Yeah. So much and then I feel like during aba feedidwa nze simanya about the others naye nze engeri gye nkwagala mukatinga gwe dodo nyinza obutasobola kwegumiikiriza kulaba ng'oyita mu bulumi okitegeera ate naawe mba nkimanyi nti obwo bulumi bw'olimu oyinza n'obutategeera nti oyinza n'obutawulira bye nkugamba oyinza nothing will make sense at that point kati ntera nnyo okulinda oluvannyuma when you can now listen. Yes, when you can now listen, when we can now sit and now you know that Shuga is trying to cheer me up, like something like yes. I was dating some guy at that time and that guy yagenda yena azika. Yes, era nenkube simu waliwo yakwata esimu ya Macha yitagikwata ne mugamba ba wange yakoze eki aze, yeah, something like that. So
That is how I know her. So mumanyi demiaka more than 8-9 years. Yes. That is how long I know her. Era nze the reason why sina mikwano kubanga nze mikwano jange jali mikwano jange je mikwano jange. Ate moje mitono je naina born when you become a hypocrite I cut you off. Oh. Kati bagenda bakendera mu namba. Yes. Which is better chukusavinga na bingi. So sina nnyo bantu bapya bensanze ntimba sanze bukulu. Yes, so kitegera so Macha yajja yali ku live ye. And then nengenda ku oba nali ku yange. I think nali ku yange najja. Wamugamba nti jjako. Yali yiye. Yali yiye. Hanze siragenda live. Sibimanyi. Namugamba ajja kutegeza yali yiye. So nenzija waggulu and I had issues with my man. Not like strong issues. Naye nze I'm very very soft. Very sensitive. Yes. Nebe kubira simu notagikwata ntandika okulowooza ebintu. Ochegera if I'm supposed to see you at 1 and then it's 1:30 and you're not here I feel like kintu kye kyakyo okole kikulinziza okubeera nga tonnaba kuntuukako like I'm like that so ngamugamba okimanyi nti no omanyi bebi wange kamulope mu bantu mulope omanyi bebi wange omanyi nalina omukima ng'avudde Rwanda natangamba budde kibwatuuse kali nembeera nga ndi awo simanyi oba ngende mukime oba ochegere and then the next time I talk to him he's actually with some other friends of his guys already in the country nangamba kati ye mukunyonya ngamba nabadde nkimanyi nti no libize kwa nakulabe ku live ngoli ku Crown Japan katwe which is understandable but in my head I'm like wali ngambe wakiri no labo bansobola okuva ku mulimu nezija yes Ochegera. Yes. Ochegera, something like that. So, bwenali nchimunyo ngamba kati namulaba yalina pain naye nga talina ngeri gy'ajogera kuba yali ali mugamba nze Shuga tonyongera abasajja ino she was in a certain relationship she has just left. Nze sagala abasajja nze n'omusajja ne wankwana mpulira nga nnyiga abasajja bantu babi nnyo n'akomerera abasajja gyeko mukyogera nga kine ne mugamba nangamba nze nvudde ku love ne mugamba tova ku love kati wena kiremerako ennyo nga ndaba ne mugamba abasajja bakola ki nagamba mwana gwe toyinza kikkiriza ono gwe yayawukanye naye mbusebo yali mubakazi abalabe yali ayagala first he has mboba Sugar Mummies be yalimba omukazi be yalimba Macha nti no mbu mama we aina Sugar Mummy gwaita mami Ochegera bwanjulanga mami and then kati yewe yewolereza eri abagamba banayenze Macha nesibako simwagala mwagala lwakubanga yafiirwa omwana we so alina because of empathy because yafiirwa omwana kati abata like Ochegera so sagala mulumya sagala mugi so acha grieving basically muyambako grieving something like that and to make it worse sigwe yali naye ngaluzinga omwana so in my head I'm like so I felt bad ate yachogera yakaba kalatenze mumanyi I know Macha and then you know me and motherhood I know ebira byena nyinza kutabira soft kati nzolaba ali omwana yazaawo nga ze kulaba Sheila Price ku Baba TV ngali lubuto nangamba tuyambako walubuto ne mbaga tumanyira naffe tuli basingo mother kyokati omukazi we yantuseko nga walubuto ne mukwatibwe ekisane mu dopinga ne jalaga ng'omulaba ali mu kubona abona regardless of the mistake she did okitegeera so I pained with her because I know her and I know the pain of being a mother. I know the pain of losing a child. Like, and then it's sort of like someone go trusting emotionally. Yes, because but wagera nze nange waliwo omusajja eyagamba nti no nze ndi business partner we omulala yampitako manager we okanga kumanyi muli mu relationship singa manyi nga tuli muli mu relationship yes nagamba no manager ndoza nga asulana manager we ngamala okumanaginga ne managing okitegeera nemusajja bamanyira okitegeera so ebyo bintu bijja biberawo but this one was too big because she has not yet healed. I wanted to do an interview with her nangamba I don't think I'm ready. Kitegeeza tana healinga okitegeera so that is when I tell her turn off the live nze je nkupiking kuba yali akabira ku mulimu okitegeera nogena n'omukima I think I saw you do a dance video with her anti awo nga mukime nga tugenze kuyiga role ne tumala okulya naye basajja bwoba yawukanye n'omuntu ng'okwanya omulala whatever tonjogerako like I mean genda oyende bibyo kyemba njogera tonjogera kundeka genda bibyo kwana bokwana nze ndeka mu mirembe gyange ate mbonkwesibako ate nesibako ate nekiro ate abatero gamba nti no tubesibako be batwesibako
ne batwegayirira nze nalina omusajja yaŋŋamba namubuuza omuwala omu naŋŋamba sina we mwita we had I think it was like a week and then nothing happened naye nga ndaba bakyali bonna kanamala naŋŋamba amazima after like years naŋŋamba ekyofu kiri nti she's my girlfriend but no nyangeri ya mukyawa tetulina nnyo anything in like we are no longer intimate and tetulina connection nnyo y'amaanyi sikyamuwa sex ekya sex kiyinza okuba ekituufu kubanga yali asula nange buli lunaku naye kati nga byaŋŋamba in my head I'm like ono omusajja ndoza alowooza ndi zolo how do you tell me ono nyansonga lwaki okyawooli meanwhile omuwala ne musanga nga bakyali bange abalala bamulya yajjako kwawe nga ngenza okulaba bakyali bange ne mugamba owaaye mukyala waffe nga ali kwawe eno naye oba omusajja baba amupama mu mutwe yaŋŋamba mumukubidde essimu naŋŋamba aliwe kati ndooza nga video call oli yeggalidde mu kisenge ng'ekisenge ndooza ekyakyali wange yamugamba kike no nga yamugamba kike because I learned that asula n'abawala banne balinga 6 mu room wakitegeera ne ŋŋamba bannaaye naye bannaye sirina gaseka kati nange omusajja bwatyo bwe yaŋŋamba naŋŋamba mbu nno tebalinako naye ng'ekyali kimwogeza kubanga kati nze ng'asobola okuŋŋamba babe I'm stuck simanga nga ye buli kaseera bafunye flat tire ate nga nze ng'ayagala ssente mbimanyi naawe sirabira lumu mama wange Zubeda yaŋŋaana okuddamu gabi yaŋŋamba omusajja nekuba nga yakavuddeko tosule mu nzikiza newe manzinako tosule mu nzikiza si muzizikire ayiye engeri gyagateekako yaŋŋamba amazzi we gaggwako afuna abagasena tosasula amazzi Shuga yaŋŋamba dikoda sisasula kale kwegamba nze newo ŋŋamba bebe enako 2 gulira eddakiika kugamba siinaako yayiye ng'omusajja kubanga ono gwe naguliranga eddakiika omanyi waliwo sengeni Kiswahili bagamba asante ya punda niteke asante na punda asante ya punda niteke punda is a horse like thank you your horse ebera teke omala ojiwa ebyo ebisubi erye mu kifo ky'okwebaza ate kusamba iwe batyo weyebaza kati nvaze okwogera osaya oluganda ne ludduka that is how it says thank you kumba omugwira data amukwera akubira mukwano nze yankubiranga essimu naŋŋamba omanyi muwala wange bamuzizze ewaka bikoze bitya n'oteekako 30 omwana addeyo ku ssomero nakwata 27 nagiweereza mujjawo 3 ne gibeerako awo nagigulamu akakoola ate akakola ke baguze wokomawo n'oyongereza kwako bebe ena mutwongereko paaka nawe akali mulaavu n'oyongera naye mulaavu entulu zanga amazi bannaaye nekimanyi ombera mulavu nange Shuga nze simanyi lwaki ombera mulavu nsiruwala mikwano gyange ati nze ngayagala okumanya nti nkola ebekisiru mu laavu waliwo mukwano wange bamwita Betty akolera ku BBS asobola okumpolereza olunaku lumu nga nva mu sheemu banfuwa ssente ndoza negwa abantu banjagala bino no bya like kuba aya or 2 years ago ya favor nina favor abantu ne bankyawa asigala akwa spirit of rejection yetololera wano neddayo bounce back olaba nakomawo nenga ka block kachyaga nenga hirwa onyiga ka pesa ka block kagana naye ngenda ku block nene ngazi naye ngatemwe kula ku social media tene nsanyuka ngawe commenting ku bintu byongonyi ati wenda ngo reposting or right repost why you like agawe mbera nenga ninge kisiru kati munaye nagenda ku shame it was yali show ya awards atemba banja bawadi timwansasula Jojo nkunoonya nsasula sente zange Jojo teyansasula ssente olwokuba yalaba banfuye nnyingi oli muganda wange naye nkuwaddemu ebbanga ddene totabula mukolo nkubanja that will be a story for another day Jojo kasita afunye warning yiya okeyitewo awadi sizoogedde kuba nkyagala mukuumira kitiibwa so kwezo awards mwana gwen Success Motors najja nampa ssente Sula Motors nampa ssente Mami's Gadget nampa ssente mwalimu abagagga wali eri bampa ssente Mami's Gadget yasoka najja nagamba I'm supporting women nasoka nanfuwawo 7,000
nafuluma nti ngasobola okuba oluyigwe nenkuwa ssente gwe sisoboka anti nze wemba ne ssente ennyumba mpulira mulimu abatugumbuzi mpulira abantu bekwesa nsuba obuliri bwange mpulira ebintu ebitambula mpulira abasoba n'amajambi yebwefuluma ennyumba ngenderawo out ate azisipendinga kyekinsesa bambi ate nakugulira oyakadde ofa y'enjala so munaye ngampe Success Motors n'alinnya waggulu oyampa miliyoni Sula Motors n'alinnya emiliyoni n'enkwata kati waliwo kati abaganga bamusi bajjukiza naye nabo bajja sente ntono zinafuna gyali emitwalo aga wakula kati we nafuluma era bannamawulire abaaliyo basobola okumpolereza nabawaayo ku ssente buli omu namuwaawaayo naye nkubulira nga nakafuluma bwenti eyo event kuba gundi yali anvuze Betty manyi I have rich friends mwina amamotoka Meanwhile, enako zino Shuga. Sisoboka Sobota cyane nyaboda. Mumotoka. Yeah, Nazara yasima. Emotoka envuge bana Nazara yajinchekako because because my man ine motoka kati nze yali aunga kati ngabulirwa ulira nga ndi ku boda nga kimunyiza kati yampereze motoka ne driver. Wa Shuga yabenanga olaba ne tinti we ngali ku boda tomunyumiza. Ate kati bamanja waliwo ne yastapia ku boda mwana gwe kati bwe twava mu eyo show bwemba nimba ali njulira nga sina ko natuuse nayawulako sene nengamba zino za bba wange zino za bba wange zino ngena mugulirako ebyokunywa nemugulira ebyokunywa nemukubisa nga amagala mmere kine ngule mmere buli yali ewaka yalya kwegamba I spoil my man and my friends alone. Yes, nkutegeera. Ate ne mala ne mugamba njaga baby enchanke nkusabeko ku sente ne muwayo. Zimubera ko musa. Era banayo twayo kana Betty yanga mane bane Shuga goli zolo. Era abamu kubansekerera mu love na mukwaya. Asekerera nzi. Bana ngene ngombera mu love mbera stupid. Dora ko moving on kuba buli mwaka anyway. Wannema mukwano kubagave ko sivate kuba abagavete mu nswaza kwano abantu njagala mbalage nti amakipa abagave gwachimanyi misa kisema kula yansanze mu show ya Pastor Bugembe nampa sente nangamba mwana gwe webale kutegera bagave nengamba bane nalwawo nali nzungira mbenchi mati bampanga ya deneche bali batwala banaye abagave bansa ochimanyi nti ne balamu bange basezala bange bonna mbasanga banju chabwocha muchala wa Omugave muchala chive ko toyogera abagave era yaita Sheila Price kano kumanyanga yagabi yasima engeri je nasi Mugave tasawulira nnugu Mugave kati okumanyanga yasanyuka ne Sheila Price ne bamuwa sente kubeera na Mugave kubeera nga tambula n'omukyala w'Omugave Anai papa Misa thank you dage so tunonye abagave Lugave abagave abenchi batwa basaze muri mean chomanya abagave batwa they're all peaceful like they are beautiful men they're not handsome they are beautiful but I know you guys have such a nice bova kumusajja Omugave odda kuwangato so abenchi batu babole abo bo bandi babole beyagale n'abenchi mabannabo mbera mulavu nage Shuga I don't know why instead wala I want to spend my man banjagalo very happy then attend next to Uganda kubina anti communication kubina kisusa sirera biranti no yagabe emmotoka natambuze ate nasaba lift mu motoka ine bajimumma nti babe can you come and drop me in Dandi busy mboli musaidi motoka yo olemwa nemwe mbabulire olina kuluma omusajja ajja kunyiza okolota ofulumye swenshotsi nkwata kajirita omusibe nsoka ne musibe emigwa gino musibisa bijjegere nga tavaayo n'emikono nzije nga nsalabe bati ku bolo zikatono katono wano mu lulaini lwa bolo zingangira bwenti ng'omutaggulula katini nga bwakunnyonnyola obanga nzisagala kuwulira nja kuba kino kyekimpeddembe nzireke zibeere ennamba zeeme kubeera bolo zebeere bolo Shuga ndeka alesiko wagaba basajja batujoga nnyo banna Shuga ze simanyi taso inze ntale lab by the way ntale lab sijityanze tolaba nti mmanyirwa nze wamala okumanyira nenjivaamu era ngenda mu ndala nakutya okabaye nakumeka bili ne sawa ne dakiika 5 n'ogamba aliwa omulala nze bigaana Shuga kati obusungu bwakendedde owani waliyo wakola live was it Tuesday now the fact that live ku Tuesday I think even Wednesday
we kept on pushing. No busungu. Anti ekyali kinyiziza ebimu bigenze biterera omwana w'obulenzi bamutadde omanya abantu abamu tetwasoma. Kati okubanga tewasoma ebintu ebikuwesanyo biba bitono. Things like kasuleyo olowooza bwasula yaba afudde ne waba asuzeeyo era amala n'avaayo bw'aba avuddeyo aba avuddeyo kati ng'oyagala kakasa nti nnoosiba olina musiba agaanire yaleme vaayo naye bw'omusiba enkya n'agenda n'asaavinga ne tumanya neera ne omuteeka mu kooti ne tumugjayo mu kooti era oba tolina maanyi kuba tuba tumugjeeyo and then batugambye nti Fulungu mobilizer presidential advisor tugambye si gundi si presidential advisor nendo za awuliramu ekigambo za advisor mobilizer nagamba kati yenze presidential advisor ekyebuzibwa yo kadi ya mobilizer yo weeri nako kabuuzo ajajji kulaga ndowooza let us not mistake things I'm glad at least byateredde bakutaiza Shuga we don't get that. You told me it was your first time to meet her meanwhile. Yeah. And I was disappointed ate wakiri koba online. Live bidalamu. Oli. And I immediately left the office. No gamba she's you know me, one. I cannot share the same space with someone I hate. Oba with someone yali ankoze ekibi. And yali mu office nga gamba nze Black Sugar simuinaako buzibu Black Sugar ngayogera nyange naye ngampulira njagala kwebuuka mumve mu lususu lwange nzirekeeri ngampulira nfa nasoka nawoninga bafande afande naga actually afande weyandaba nangamba munkoze kiki ne nkoze erinnya mutyaba okoze erinnya Sugar cha abantu abakunyoma kyaka tebakutegeera abanyoma balina nnugu omanyi there is what we call envy. Yes. Nti ekintu kyewalifunye tokifunanga kati engeri kikuleme funanga munnakiina n'onyiigira munyiigire nenneeyongera okutegeeza kuno ku mukutu ne woba wansookawo essaawa zino we don't know what will come tomorrow but essaawa zino ndi wakabi ate ndi wa mutawaana nnyo newe munamukunamira kati essaawa zino nzaaliko tegeera ate ndi w'amaanyi banne nga sikirumyemu mukama kasa kutekako ate kati nno abandoga mukwano munaaloga mutya ejjembe wejembe mpulira mbu baloga beebale kuloga bambi naye gwe so I want people to like concur with that. Yeah, let's be happy for me. It's my time. Tomorrow it might be your time. Yeah, shine. Now I know. By the way, I'm smiling. Tomanyi kintu kinyumiranga kubeeranga mbadde nshininga from my first interview with you till now. So ate nali nabasuubiza ne mbagamba ntandika butandisi. Sabaga nabagamba this year is 2020 Sugar. Ochijjukira. I said this is 2020 Sugar. Sugar should not disappoint us. Ngate twagala disappoint but I'm glad. Wasoka no sirika mukaawo nengamba. No, when nasirikira I was going through a mild depression. Yeah. I was going through something. But I'm glad you picked yourself up nengamba go Sugar nengamba let the name sound mujja kuba bulungi. Awo bakasuku ne bagamba mbunne kwesobola okubanga nali personal assistant wa Don Chris. Era nga bakunoonya okwofinagana. Era nze bannaye sikirumamu ku Don Chris kusiva tuli tuti. Bwe tuti. Ye nze naye waligwa wendigwa balifa baliziikanze. By the way, that man is a very, very good person. But he was just used, I think. He was, no, ebintu ebyatuukawo sagala byogera the fact that byadda mu mateeka naye nga amazima amatuufu n'abali mu mateeka bakimanya ekituufu. We all kanchogere bweti fenna we all know the truth and we all know titalina gwe yabba era talina nsobi gye yakola but I think sagala genda yeyo nja kusoundinga bulala but I love you Don Chris nkwagala nnyo and I miss you so much. Kimanya ajja kuba bulungi. Yeah, so baby mama biveko anyways ebya baby mama by the way your account ebadde nge replying gundi Brown Sugar no, it's not Don Chris. Don Chris's account yasiga omanyi yalina media personnel. So he has access no naina access. Yes, kubanga nange it's not Don Chris. Yeah. Okay. Kati kangabe what else? By the way, I'd be happy kunga nkulaba nga
ngokola obulango nakulabye from Japan otuli bubi banaye mutu munyambe kati soko ndiko soke mbasabe ngenda gundi ki banaye munyambe from Japan kati nagenze ningamba omugaga nze ndi waka bitonda bangako ne mugama nze ne ngamba bugami nti nsale kwa nekintu kibecha kigenda kugwa munyambe muje mu kime TV mbasabe banaye munyambe TV zo naziri ku discount munyambe till 21st by 21st stoke gwewo Mwana wano munyamba waneno ne mujja ne mubigula. Jikira kati bansulira abana ninaba. Kati kibayambako walero genda kusoma. Yes, munyambe. Omusajja namwesomerako. Nengamba kati abantu bano balina okubalaga nti ndi bwaki ndi mubigule n'abali ebweru muwereze ssente babenganda za mwana babitwale ate nze newayo nengamba ola abantu abalanga ne batabira unayenze wendi every day 21 wenva wano je ngenda uno ate enako zino kugambya ali bulala H&M nkulike enya lyange customized black sugar 256 aba ziri esati mukaga ate buli bwenja simula ate bane kinayagadde by the salon Hassan kamusini kina mwagaddeko kyenja simula kibampa nze bwentuka bwenti nga basoka bandetera so gamba nkoyo kulya KFC baletse sijaz nga bakyusa kati njagala cafe series kati njagala McDonald's weyagale sugar weyagale me I'm telling you then kulango oli mu bet manya bet bichine baba betika banaye kati nabo naona bagambe ndi wakabi munyambe account yabwe eri ku betika UG ya TikTok nabagamba nabasanga balina following ya kakaga nabagamba mwike mu mwezi omutwalo munyambe mu following munyambe baba basangibwawa bali wanene ntinda wano betika they have an office here in Tinda naye bakolachi ba osiba nabaka papula baina odds ennungi ofunira cash out mu bunambiro bali ku betika.ug baina code ba you just have to code apparently musoke mfolenga account ekono omutwalo mbadde mujja kuba monzadde bambi akolese single mother kati ne H&M muli emmere twakoze kalina ku H&M ate ne mmere kati okimanyi kyalina promotion bwogula olusaniya ofunira ko olusaniya extra ebasalawo ne bagamba tukoba olusaniya olwokubiri oba olw'emmere oba olwokubiri oba olwa fruits hajaruna tugenda kolerayo ogenda nakunterako waneno gundi squeeze bakayo twavayo nga kuliko cake Atwavenga bagaba cake yesterday. Yes, there was a birthday. Baina ka space kalunja so look check out birthday yo. You can do meetings there. Bulichim. I was there, it was nice. Atene ka service kalunja bana abo bwala bakolako abantu bulungi nnyo. But I'm glad at least Sugar depression or busy. Me mizo nkola banenga go Sugar. It's your time. Atete wesera. Be everywhere where ate save. Tuna saving. Nze ne saving tuli tuti naye nsobola okuinvestinga okay better investing I can but saving nze sobola kweba otote tujjanga ninako emitwalo 10 kusi mba mbugutana naye Sugar katiba ex manyi when you I don't have any ex okay yeah. So zena omusanga samwe ogamba simumanyi simina ex gwe manyi kati wemba sa kuchawa mu bubiyo my friend wemba nakuchawa bubi sikumanyi wafa wafa By the way, I've never dated anyone. These people you be seeing me with, they are just my friends. I swear, apart from Amos. The rest are just my friends. Anyway, you know what? The good thing, interview in last year. But one omuntu wa. Oyagala kola a few moments later. Many hours later. Lugave Sugar. Waliwo yali akwepikira wano gayo omweru ali awo ine buto ne bamugamba tojja musobola ali awo ine buto ne gamba nina gwe nalaba otudde naye nagamba mbo cha sente taina oyo akireke bannaye tamanyira ya akukiriza no yagala buli gwoya tagezanga namanyira sasembereza yadde omwavu yadde bwati si ani gwamanyira yagala kwebbololera munze ebizibu yawe bonna abekika bagambe nafunye serebu nedda bannaye ate njika toyagala basajja ba mbuto pozi nga byakyuse nze njika bine bewangamba bumagwe naye sente ndo ate omusajja abane sente mbuto libateriri abane 6 packs Sugar bandabe nekala nagenda okulaba kala ne bikyuka negamba ne sente zino no but a dark man is a dark man. Oh, a dark man is cute. Yeah. Amos wafana nalingo mwana wa Katonda omulamu.
abafe katabala bali batya nze simanyi nayo no malaika Gabriel mu kuyimba ayimba nga sitani omanyi Lucifer yali asinga okuyimba mwe naye gwe bawanga ayimba nga simusujja not because he's my man but ayimba bulungi he sings akayimba kona kawulira ebyo bikola byonna ne biyika wano webiti nga yayimbyeko buyimbi You see how dark women are beautiful. You see her skin. Beautiful. She's very hi baby. How are you? Omulaba mulungi ba. Don't ever bleach wamma. I can't. You can't. Abebizigo bafulumye tubage. Ebizigo yafulumye mama. Fax yabadde manyimbo aliko original. Twalisa muli. Sabo packs awolereza mbu nedda yali mweru neyongera. Kasoba nga wakyongerako ba wakizigo obosaze banayo obosaze. Webale. Abantu bangambye atandise okweruka wamma packs. Bagave. Berusa. Naturally. Like you start to get a glow on your skin. Nkadde wabato ina bina nofuna omugave ngobigula. Shuga kulabe ne bina ngofuluma nengamba. Bagave. Kulabye bina nengamba. Yazze. Bagave teri kirala bagave. Nze nayina amagulu amabina kati ndaba sige. Okimanyi kati naku zino nzira nokuzina. Have you seen me dancing? Have you seen me dancing? Nakulabako walingo nengamba abafu. Abo baleke you didn't see me dancing. Nzina amazina. All is the name of Lugave. Abagave kye batankolako obukozi. Abagave account yange bagijja ku 8,000 kati eri ku 15. Bagave. Nange. Aba. Olabe ntombo oyagezo giraba. Ogiraba. Giraba. Shuga wafunye ne bina. Ono gayi mumanyi. Oyo bamwita banda na gayi. Namulabako. Yanjigiriza nno okuzina ye ne gayi bamwita jibs. Nganyenye ekiwato ngagonda. Muka. Gwe. N'abasajja abagonda ekiwato nno. Gwe. Ndi muka. Wayiza Shuga. Shuga sigena kusobola. So anyways, I'm very happy for you, Shuga. Love it, ambuleta for now. What kind of money? No, bivamu. Never go is on that guy. No, I swear sobola munyigira olaba kale njagala munyigira naye mba njagala nyiga bwenti. Omoyo wabagave nagira ati. Ogendo laba ngansanyuse sigenderedde kati wembanyi nabadde muyombesa leero nga ali late. Kati wenadde nyumba tina manya mugamba kati baby yangu anagamba Chokama njagala mugamba tonsinikira ko binyo mwana gwe. Simanyi. Nabagave wangale. Njagala kabaka Ssaabasajja kabaka magulu nnyondo chuchu afune watuuza abagave. Yeah? Nyaka tosolo mu sharing just in case. Can you share him? Ate kati wano nkakasaaki simanyi. Ekijja kijje may the best pussy win. Shuga, you're stupid. As we wrap up, but I got to talk about getting a man these days. Or some tips like, kwa bya kwetaga Shuga nzira babikyaganye. You go to a place, ekinyizo wala ogenda abantu. Ogenda mbifochi. Nzo kati sometimes wala ngina ko Sheraton Serena, sometimes wala ngenda Kemunyonyo. But then surprisingly, otulayo, and then some she. Naina fanana nga bwala. Rakwane ya abasajja bajjayo bambi. Nabo babeera bazze kwetego kimanyi. Ajamne ka capital ka 7,000. Ngaze kwetega. Kati golaba ali mu kusasula biro awo mangu ogenda okulaba kugamba akagulire ya mafuta gulide full tank 2,25. Ogenda okulaba after 2 weeks 1 month ngatano. 2 weeks? 1 week ngatano kugamba muno afunye ekizibu. Nga babe ate okimanyi nti nno waliwo guy eyakwanako chali wange. Wakwana chali wange nakwate kubona mu sente zawamu $4,000,000. Wow. Nga baby njagadde nko sente zino zikubeeremu. Baba tebanatuuka gye balagana gamba namuka emergency wano baby mpa yawe $5,000. On that very money zebamuwadde. Yagenda okwekanga yatuuke wakanga alinamu $1,000,000. Omusajja yeddize $3,000,000. Yasigala kusaba mpola. Kati nze leka nkugambe nze kastonkwasa sente bwoti. Ne bwe mba nzikutte bwenti mu ngalo. Nonga baby soko mpe $5 nkugamba bana emazo ziweereza mukadde naye nga nkyatudde naawe. Gamazo ziweereza mukadde. Ziba teziriwo. Ziba zagenze. Doza bategedde. So kati tukole tutya Nnaku zino Airbnb zifuza Airbnb. Otegera otyo omuntu omutuufu ennaku musajja omutuufu. Oba just ogwayo bugwe. In my head I feel like buli omu muwa obudde. Oh, you try. Naddala nga zene sente. Yes. Tekayo omwoyo olabe. Red card or red flag aziraawo. Red flag azisobola otandikira on the first day. So olabe simye musajja ngevuga buganoga abannaye. Ye gwa abajja kesi z'abafu nga bakubira ku mukumu kyo.
bagano kwa Musaja kasawera out naye nakola bate simu wansi bagiteka mu kanyonyi flight mode flight mode mnobera naye ate na walona bobera naye nga twali amukubira yadde ng'omanya bame olugero mchala nduseni very decent very enako zino wandabyeko nga nyambala ku bigoye webityo ngenda nti kutola shahada Singapore mazo basembayo twali wali muti abagenda kutola shahada anti omwami Lugave yesema kula Musa mulamu wange hajja kati tulina okumachinga kati ninya kire mugenda okuntumerya ekisira mugende nalyo nga ndimanyiri enja ninya kyeri nsana ndikusana oba aba comment section bamperi nyeri nsana eri aba ekisira temumpa gedda eri zaituni siryagala muweri nye eri Omusilamu lyagenda okukozesa lya nigino ngali up ngali pretty town okay so kiri abawala ba mabala temulimpa ate ebimpi tukunalekerawo sijja kibasubiza mpola mpola tujja kutabula tabulamu mpola it's a gradual thing kubanga kati mweno wiki nazambaddemu emirundi 2 naye katanfe kati nakendeza munja kwambalayo lumu mu wiki ngowulira siye gwe bugumu nabadde nduwanika bwanise salongo wakola Japan nambuza Shuga kyemugamba olugoye lunegeza mu lugoye lunzita neko batadde mbaika bateka mbaika okay kale ugwaseme wano jali bidala kyenakozeko ekyamanyi ennyo kwambala nika G-string okay perfect wetwe bali kwambala nika tuyanza Shuga yagala nika chezo G-string gwe tukome ku kimu kuchane I tried by the way I bought it somewhere we match in the opposite ne climax era omukyala yangambye Shuga labo guze nika kitufu bujjo badde toyina gwe najiguze kale opposite climax omukyala hajati ndeka nawe ndeka soba basajja tebakutawanya by the way bayimina abakonkwana Basiru bambi wamasigenda ba block ambadde nsaba munkwani may the highest bidder win munkwani mumpe sente nyingi nnyo nnyo then sente as well of sikugobera basajja bambi just muzimpe omutima gwange gujja kumanya we gugwa nga maze funa you have received kati juzi yampiriza sente nga ndi ku live Ningambo no. Nagamba nedda ba me I don't rebound food. Thank you so much. I don't. Rotten food. Munengemena kuya bwemba ndidde nensese masola kudamu nenda bisese michechimu. I don't go back to exes. Ochisekera lekugenda nasolo wakaba wamanyira ateka tulaba somewhere ateka soba ignoring ngayagala kwekomya kwa wamanyi yali anjagala munange nange bampira nkwe. Kati eno tota bakulya wota gwe wandekawo ne gwe nalinzisa amatoma fonyomo wamagenda ono gwe mfunya faako faabakazi tulinga sente ne bozisuula mu toyi bazironda tontontontonto Wansala. Anyways, Banaga, wish you the best. Thank you. Banaga, kuno babi tumazeko omwaka. I feel like I katino mpuliranga. She's yes. Omugava gambye. Omwami wange omugava gambye tamia. And I have a feeling. I have a feeling I swear this relationship is going to be there for years and years and years. I swear nchiwulira muri because that nsokula abana betugendo zala n'abazzukulu. I even know where we are going to put our home like wetujokaddiwira. Namanya batanso kufuna amanya g'abaana. Yes. Era nze mchala Semakula. Mrs. Semakula. Bana ngolinga choze ndeko yangu okwa mulavu. Choze ndeki mulavu. Ankulembera muko wali. Ndi assistant we. Ndeka. Weba degree ali ku first class nze ndi ku second class apa. Kyenkwagala ko tokyusa mangu manya. Njazo mbeki yakyusiza ddala n'amanya. Naye ekirungi kyo. Nense nali nkyusiza kulinnya. Sikyusa linnya lyange. Laka kulino dipi tatunaba. Dipi kuliko Don Chris agenda vaako. Kulino tagenda kuliko Don Chris wakuvaako. Okuvaina mchaka otalivaawo. Okay. Era ne bange namugambye kitujja kigumira oyo tavaawo oyo tasobya. Aina akatebe ake katudde oba yali ku mutiba kati bano oba bali oba mu liver simanyi. I don't know. But he's in his own place alone. Ndeka. Sabo nalabanga nalejenga gunda mukubira ngamse. Esa byogerako byabaddemu zonto. Nedda kyengamba saved name. Ngani amukubira? Yakukubidde. Ngambe ngeje wa savingamu. My babe.
Bugunzi Bulavu emoji. Nalabiyeko yekibannange. Kyekino kye walabe. Kyekyo bannange. Ne bulavu emoji. Doli bali bayita papa, mama. Mwekyo kyo. Agaswiti gagwawo. But nkitegedde so teri kunyoma abasajja kasabala ne set ne wa mukadde gwe mala gakkiriza. Ate omukadde obwagaza kyo obadde oyagala muzaala. Bannaye myaka gy'omusajja gireke ate wajjanga muto nti muto wajjanga mukulu nti ate gundi mutuleke gwe koma ku kintu kimu asobola okulabirira azikuwa kati nga gwe alina okuba nga kutyako weekly allowance ya milioni nga 2 nagamba milioni emu ne bagala okunjuza wano layira nga bagala bakuwe mmeka bansobera kati bansege ndi ku mitwalo 5 aha katotegera otanti gaya ino omuntu omulala nzi njagala nkitegeere kwa kati njagala kudda mu date njagala otegeere ekintu kino nakuwonize naye towulira abantu abalala baveeko just make sure you're the best to that man obaje bali babe yes babere je bali mwekuume making sure nti no you still like oli mulamu ali mulamu abantu bali tobafaako nnyo making sure nti gwe highest bidder Kekalike gambi nti may the best pussy win. Mukwano temugeza ne munsemberera. Temukigeza bambi. Oyo no yalese bba wange naye labisawa 2 hours late. Bambi nva maaso. Ayagala chat. Nedda bambi sibasonyiye. Yakamuleta kati. 2 hours late. Oli mutuufu kati oba olowooza nti. Tumalirize ne interview bajja kundabanga nnyomba. Kati abaddewa 2 hours abaddewa. Gomanye essaawa 2 essaawa emu n'ey'okubiri bagenda kumpita muyombi jjako bambi paks mubeere bulungi lindako mpazi mazola nga crown japan omulanze n'omutuku n'otukuba ne bed Zura Solutions omanye emirimu nina mingi Zura Solutions atunda accessories ez'okusimu screen guard phone covers power banks alina power bank esobola ocharginga paso singa egize osobola jumpinga sikulimba agina power bank ziba paso balabe paso sienta vitizi katazo si motoka naye gundi no power bank esobola jumpinga so beera ne 2 in 1 just in case battery fa you can either charge your phone or jump the car okategedde Zura Solutions banaye mutuwagire baweddeyo ma Betika namulanze mu following by the way ngenda gaba emijozi this very weekend yes jigenda kubeerako abatim black sugar okay aha kwa Japan mutukubye Betika H&M foods muje muri olusanya bambi yeah and he has very nice food he has very nice juice nalidde ebyenda yesterday ne chapati nga wala jannuma nalidde bwenywa bye anja guvaako mpola mubeere bakakka mu mutyabaye si byamangu nnyo mbagala nnyo papa